sula abagenda mu gavumenti ez'ebitundu okutwala maaso enjiri ya DF erimu ensonga 3 enkulu: okukyusa amateeka omuli okuteekateeka okujjuula obuyinza transition, ate n'okutabagana nga bannansi. Nga tumanyi obulungi eggwanga lino emyaka gino egituyiseemu tegitulesenga abantu balamu abali awamu olw'ensonga ennyingi. Ensonga ezitwawudde ffenna tuzoogerako bulijjo, tuzimanyi, ng'ogyeko ebyobufuzi ebibi, obwavu obungi, obulyako obungi, obutawa bannansi kitiibwa, okubanyagako ebyabwe, byonna bifuula abantu, binyiiza abantu naba nga tebayagala kwogera na munne. Ate ne bannabyabufuzi ne balowooza nti eggwanga kibanja kyabwe, be basalawo era be bagaana. Ebyo byonna bitufudde eggwanga eritagenda mu maaso, eggwanga eriziŋŋamye, nandibadde tuwezezza emyaka egisukka 6. Njagala kwongera okutegeeza eggwanga ku DF nti bwe twayimirira n'ensonga zitwawa okuteetaba mu kalulu ka president ezitukyusangamu, ensonga zaali era zikyali nti twawa obudde n'amaanyi mangi nga twogera n'ebibiina by'obufuzi, nga twogera n'eddiini ez'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okubaagazisa okutwegattako tugende mu kalulu kano nga waliwo ebikyuse mu mateeka, tutekagenda mu bugenzi nga mukolo. Waliwo abaafaayo, abamu tibaafaayo era nga beesunga kalulu. Nga namwe bwe mulaba entambula y'akalulu nga buli omu atambulira mu kizikiza, na buli kati tewali amanyi ngeri gye tugenda kulondamu. Oba tugenda kukozesa biometric system, oba tugenda kukozesa system eri ey'ekitabo, owali Mathias Mpuuga ne Mpuuga Mathias Nsamba nga bwe bantu bamu balonda polling stations ez'enjawulo ze tugenda okuddamu. Ebyo twali twagala okwewala ku ntandikwa nga twogera ku register. Ne Minisita wa Justice supervising commission tamanyi ngeri gye tugenda kulondamu. Era yatugamba nti naye alinze yayanjula mu cabinet tamanyi kigenda kuddako. Kakati ebyo twali twewala nga DF, obulanzi bwaffe Mukama ayinza okutukola obubi ne butuukirira bitwali twagala okukola ne bituukirira. Naye twagamba nti tugenda kwetaba mu kulonda abamemba ba parliament, kubanga parliament eddako tugyetaba okutwala mu maaso omulimu gw'ennongoseza mu mateeka, omulimu gw'okukyusa obuyinza n'okubugabana, ate n'omulimu gw'okutabagana nga bannansi. Weetaga ababaka ba parliament saabaagala obwagazi naye n'okumanya nga bamanyi. Tulowooza nti tugenda kusunsula ba candidate abalina omuzinzi abagenda okubanga batuusa ku bannayuganda obubaka bwaffe, era bwe tunaamaliriza okubasunsula nga bamaze n'okusunsula akakiiko ebyokulonda, tugenda kutalaga eggwanga ku timetable nga DF etugenda okufulumya okugenda mu maaso okusinkana bannayuganda yonna gye bali, okubatuusaako obubaka bwaffe n'engeri gye twagala Uganda etambulemu. Abawangalidde wano y'enkola ya bannayuganda gye baagala babyagala ne babitya, baagala bibeerewo nga bibaddewo bubeezi nga accident. Baagala okutuuka ku bannayuganda tubategeeze nti baagala bye balina okubissaawo era bye balina okubirwanirira. Tujja kuba ffenna ku campaign trail okutuusa obubaka obwo eri bannayuganda. Tuyambeko n'ababaka baffe okubanjula eri ebitundu byabwe n'okubanjula eri eggwanga n'okubanyweza n'okunyweza obubaka obwa DF. Twagala okubeebaza, mutugoberere, mutuwabule, kye mutamanyi mwebuuze, temutukolako lugambo.